Nedde naye nze ku lwokuna bampadde ebbaluwa ezikiriza okuddayo eyongera mu maaso liivu yange ey'obulwadde kuba ngenda kunnongoosa wiiki ejja naye ndowooza nga bwe mbadde sinnatambula nti kambeerewo abantu b'emukono mbeerewo bakiikirirwe kuba mbadde n'omukisa okuweereza ebirowoozo byange online nga banange naye nendowooza kanti gyembeerewo physically ate bwe nzize kindaze nti abamu ku ffe Mukama yatuwa amannya agalirajagani ordinary kubanga ndabye buli muntu ng'afuba nnyo Nambooze era Nambooze ayogere naye nze mpozi kye ŋŋamba bannange nsanyuse nnyo kansuubire nti tubadde tetukolera bandabe kansuubire nti ddala palamenti ba MOP bano bafaayo ku molos z'eggwanga nanga nti ekyo kyekibuuzo nange tetusobola kubeera mu nsi nga tujja kunyiigirako basiyazi bokka obusungu bwe bumu tubwolekeza abali b'enguzi emu ku nsonga lwaki ebisiyaga byejjiriza mu Uganda olw'abaana baffe abavubuka abatalina mirimu betunyazeko fyuca yaabwe bye tuzanyedde obukulembeze ne tutabateekerateekera bulungi kyova olaba kati bangu buli alina ssente okubasika ku matu n'abakwasa ekkubo ly'ayagala njagala kulaba ababaka omutima gwe boolesezza wano first of all by attendance njagala kubalaba nga bajja mu palamenti bwe batyo ne ku nsonga endala kuba nazo bwe tutaakole bwe tutyo tujja kuba nga tubadde tukola just bandabe naye sigamba nti tulina omutima ddala okulumirirwa nga bwe bayimbye awo oluyimba nga tufuluma nsanyuse nnyo njagala kubalaba nga boolekeza amaanyi ge gamu obuli bw'enguzi for example kati mbasaba enkya tujje bangi bwe tutyo tusooke tugobe wano baminisita 21 ababba amabaati anabosemudwa abadde abakoonako ne bamuzikiza njagala amaanyi ago tugolekeza abantu abatulugunya Abannayuganda mu safe houses amaanyi ago njagala tugolekeza abantu ababba eddagala abantu ababba ssente z'enguudo abantu aboonoonye ebyenjigiriza mu ggwanga tuleme kugamba nti ng'omuganda aga nti ndifa n'agange omukadde ng'asomye ng'atemye ensogasoga kubanga lino etteeka olw'okuba nti nno bano abasiyazi minority tuleme kubeefumuulirako naye tulage kati palamenti eno emaliridde okukola ku bizibu by'eggwanga lyaffe ekyo kimu kiwedde era mbayozaayoza enkya tukwate ku kirala enkya tekuziba na kuziba nze wadde mbadde ngenda kutambula naye n'enkya nja kujja njagala palamenti endaga obumalirivu bwe bumu ne ku nsonga endala ampulidde kifuupu agamba nti eno nsonga ya ggwanga yonna era nze mbadde nsaba ennaku zonna eziddirira sipiika ayitenga bw'atyo olukalala lw'aba MOP buli lunaku igesita esomwe bayite abaliwo n'abataliiwo abataliiwo nga nze bwe sibaawo agaye Nambooze mulwadde kimanyike tulyoke tulwanyisa omuze gw'okwosaayisa ate n'ekirala abantu baleme kubaawo buwulizi naye n'emimwa najjo gikole n'obwongo tuteeseze eggwanga ebintu eby'okuwedda ndabayo abamu nga poti bafiirayo ddala just presence eriwo sikigenderedde nnyo naye ndowooza tubadde bangi nnyo nga si kyangu okufuna mukisa kuteesa mbadde nina amendiment ey'amaanyi yenjagala okumuvinga era ndowooza nja gimuvinga ku lunaku olutuufu naye ng'olaba nti nno nekyo nakyo nze kikomplaininzeemu era wulire sipiika wanyombesezza kuvotinga nno ng'agamba nti no tukome wano okuteesa nze ne ŋŋamba nedda tetukoma wano kakati ekyo kyekimunyizizza naye mbadde nkitegeeza kubanga bagamba justice rushed is justice crushed etteeka lituwa ennaku 3 nga tumaze osoma lipooti okugiteesaako sirabye watugoba waliyo wadde obudde bwonna tukola etteeka lino netutabuzayo wadde akatono naye kati soffe ekifuniddwa tukyebalize Katonda tutunuulidde mwami Museveni Kuluno katulabe oba tatukolenga
bakola bulijjo kino bwakola ekintu eno enkya nadde eno n'akikuba n'akola eno ebyakatemba tumutunulidde naye njagala kusaba bakadde baffe bannaddiini ebbanga lyonna mubadde mubuulira ku bisiyaga kati nga bwe tukimaliriza tubasaba mukwateko ne ku buli bw'enguzi abantu nga ebituuti mu kkanisa kino nga bwe tukikozeeko tugende ate ebituuti mu kkanisa biddeeyo bifuuke ebyokuvumirira emize emirala ginamutte ekisaanyawo Uganda. Abantu nga mbaka muno Fox Odoyo abawolezeza ensonga eno talina musango infact Odoyo yakoze bulungi nnyo process eno kiraga infact ke kabonero akalaga tuteeserezza mu mirembe n'abadde awakanya aweereddwa omukisa okola ki omanyi mu nteekateeka y'amateeka abantu oluusi tebamanyi omugaso gwa dissenting voice oba omugaso gwa minority taba criminal watyo bw'abadde alowooza kakati kituwa omukisa okulaga nti awo abangi be babadde abatuufu so nze saagala nnyo biteeso biri one side infact Odoyo banne bamukoze bubi abalala bonna balivuddeyo ne bakiwoleza ne baweramu nga 300 bamanyi bawera obamanyi tugira tugenda naawo so tweyanze bannange oyo ye mubaka Betty Nambooze bakireka